omanya abantu bamanyise bwe sheekhe ndina okuteeka emuli kundana nayo sunna yaffe mubeere muna amagezi ate eddiini eneme kubafuula basiru eddiini yabasiruwaza busiruwaza eyo ebigambo baahlul baatili waddalaali babyolekeza omuntu ng'ali ku kituufu naye bw'aba teyeekakasa kyaliko nti kituufu akikola ati akitya kakasa nti mani hagikwoli enti yentuufu naye okojja kulaba bulabye abantu obungi bwabwe obuusebuuse mu kyolimu ati naye waddala wendi we watuufu bw'otuna mu ddalasa muliwo bibiri onoogenda okutunda ku mawuledi ng'ejjudde banyeenya n'okunyeenya ngati naye ndowooza onoogenda okutunuulira bw'olimu nga tebasuulira bitambaala bw'olimu tebasuulira bitambaala onoogenda okutunuulira mu balala nga buli omu n'ekisambaala kye bamema bumeni basheekhe bakulu bw'oteekakase muganda wange tojja kuwona tojja kunywererawo ensonga lwaki bwali owasa mu bwavu owasa bulala gwe wawasizza mu bugagga naye wamuwasizza mu mpasandala buteekakasa yensonga lwaki ku bafu b'abalala bamaama ne bataata b'abalala tolinnyayo saawa eno okolapanya dduwa ya kitaawo kuba kitaawo yafudde ate taata nkoleta ya taata tegeeza zitali zaaba kitaawo ze zitali ntuufu bwe naamala eya taata nga mivaako teweekakasa muganda wange lwe banaakuvumira ekirevu wonaba tokyekakasa lwe banaakuyisaamu eggaali obulevu obuto obuuki gwe twala tugende lwe banaakuyisaamu eggaali kuwebyo ebirevu ebibi ebitawera nakuwera waliwo omukulembeze omu bamuweereza ka message n'akalagalaga nti naye lwaki osalako ekirevu nakati naye singa bamanyi amaanyi geetaddemu okukaweza kano